Katonda waffe tukwebaza olw'ekisa kyo n'okwagala kwe gye tuli kaakano nga tugenda okuyiga ku nsonga enkulu ey'okusinza mu lutalayi Mukama. Jangu obeere naffe otuyigirize by'oyagala tuyige mu nnyala Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tukyatambula ne Yoswa olugendo olwo. Kakati omuwandiisi mu katabo kana ka lesson yawa omutwe namba 7 oba ekyokuyiga ekyomusanvu. Agamba nti obuwulize obw'oku ntikko okusinza mu ddwaniro. Twatunuulira abaana ba Isirayiri bano ng'ekyamazima bali ku mutendera gwa 2 kati. Awo we twali abasinga obungi abasimbula okuva wa Emisiri ng'ekyamazima bawummudde. Wano we tuli tulaba Yoswa amaze okuyingira ensi ensobize n'abaana ba Isirayiri okusinza mu ddwaniro. Nsumba nsuubira mu ddwaniro waliyo kulwana. Lwaki baasinzanga? Ye ŋŋambe ntya baafuna batya obudde obuddama okweteekateeka okusinza ng'ate bali mu ddwaniro? Ekikulu ekiri mu lesoni ya wiiki eno, Katonda atuukiriza kye yasuubiza. Ensi ensuubize bagiyingidde. Si nkalu mulimu abalabe buli luuyi. Wandisuubidde nga bamaze okulegako Yeriko awedde, Aya awedde. Enteekateeka zandibadde za kwambaligana n'abalala abasigaddewo basobole obubuga bwonna obukwasaganya ng'obudde bukyali nga bukyayokya. N'ensi yekonsaani senga amagye gaali ga nsi, naye Katonda nga bw'ali nti ye kamanda, konsaani ye endala. Ekyali kibaddewo okukemabega nga bw'amala okubakolera ebyamagero ebyenkanidde awo, ng'okubayisa mu mugga, ng'okubayisa mu Yeriko, babyerabira. Mukama Katonda tayagala beerabire kubanga bamwerabira ensibuko y'obuwanguzi bwabwe. Mukama Katonda y'ensi ensuubize. Enkolagana yaabwe naye y'ensi ensuubize. Mukama Katonda kyava bagamba newankubadde n'essaawa yandibadde yakuteekateeka ntalo kuwamba n'okuwangula ensi, njala tuteekewo ebinaabayamba okujjukira nti muyimiridde ku nze. Yeesoni ya wiiki eno Mukama n'akomyawo obubonero obusaanye okubajjukiza nti obuwanguzi bwabwe tebuli mu maanyi gaabwe n'amagye gaabwe, buli Mukama Katonda yabakolera byonna okubatuusa wano lwaleero. Tweyanziza nnyo Omusumba. Tugenda kutandikira mu Joshua Sura 5 olunyiriri olusooka. Tuzeeyoka emabega katono. Abo bakabaka bonna ab'Abamooli abaali emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebuvanjuba, ne bakabona Abakanani abaali ku nnyanja bwe baawulira Mukama bwe yakaliza amazzi ga Yoludaani mu maaso g'abaana ba Isirayiri okutuuka bwe twamala okusomoka, omutima gwabwe ne gusaanuuka, so nga tewakyali alina mwoyo mu bo olw'abaana ba Isirayiri. Tweyanzizza nga Musumba bw'atunnyonnyodde, tulaba nti wana abaana ba Isirayiri bamaze okusomoka omugga Yoludaani, naye mu teritole gye batuuseemu ey'omulabe, abalabe bino babiwulidde, emitima gyabwe ne gikola ki? Ne gisaanuuka. Twalisuubidde wano mu buntu, kati emitima gyabwe nga bwe gisaanuuse ne batya, katubalumbirewo tubasaanyewo bakole ki? Baveewo. Naye tulaba ate Mukama ye alina strategy ndala
gye tugenda okusanga mu nnyiriri eziddako mu Joshua essula 5 onyolo okubiri paka ku Lwokutaano. Mu biro ebyo Mukama n'agamba Yoswa nti weekolera obwambe obw'amayinja okomole nate abaana ba Isirayiri omulundi ogwokubiri. Yoswa ne yeekolera obwambe obw'amayinja n'akomolera abaana ba Isirayiri ku lusozi olw'ebikuta. Era eno y'ensonga yabakomoza Yoswa abasajja bonna abava mu Misiri, abalwanyi bonna ne bafiira mu ddungu bwe baamala okuva mu Misiri, kubanga abantu bonna abaavaayo ne bakomolwa, naye abantu bonna abaazaalibwa mu ddungu mu kkubo nga bava mu Misiri nga tebakomolwanga, kubanga abaana ba Isirayiri tweyanza nnyo mukadde babakomolera eno eri abalabe. Kitegeeza babakomola baba n'ebiwundu. Kitegeeza n'okulwana baba tebasobola kulwana. Naye Mukama lwaki alinda ate nga bamaze kusomoka Yoludaani bakomolebwe? Baalikomoleddwa eri nga tebannasomoka Yoludaani ne bawona bulungi, abo be bajja eno baba basobola okugenda mu lutalo. Mukyala Kabiito, lwaki okukomola kuno kuyina makulu kiddala wano mu Wozoni mu ddwaniro wano we bali? Okukomolebwa kuno tukiraba nga kitundu kya kwewonga eri Mukama. Bwe tuddako emabega okukomolebwa kuno twakulaba mu Lubereberye 17 olw'10 nga Mukama alagaana ne Ibulayimu, si mwe muva Abayisirayiri bano, ng'amugamba nti eno y'endagaano yange gye munaakwatanga, erinze nammwe n'ezzadde lyo eririddawo, buli musajja mu mmwe anaakomolwanga. Wali mukadde watusomedde mu Yoshua 5 batugambye nti omulembe ogwasooka ogwava mu Misiri abasinga bonna baazikirira mu ddungu. So bano abagenda okukomolwa baazaalibwa mu lugendo. Amakulu nti sibakomole. Bakomolwa ng'ekituukirizo okutuukiriza endagaano eri Katonda gye yalagaana nani ne jjajjaabwe Ibulayimu. So okukomolwa kuno kikolwa kya kwewonga eri Mukama. N'ekirala obuuzizza nti twandisuubidde abalabe basaanuusa emitima, ate lwaki essaawa zino bagendako ebiwundu. Gye bavudde Musa yabaga nti Mukama anaabalwanirira. Byonna byakwongera kunyweza kukkiriza kwabwe, bakkirize nti mu bo tebalina kye beesobolera, naye Mukama ali mu bo yakola byonna. Yatugambye nti obuwulizi obw'oku ntikko okusinza mu ddwaniro n'ekikolwa eky'okukomolo nakyo kitundu ku kusinza okwali mu ddwaniro. Katonda yeetaaga kumussaamu buki bwesige, era bw'akugamba nti kino kibeerewo bwe kityo bwe kiteekwa okukolebwa. Yoswa ndigambye nti Katonda ekyo nakyo kyayogedde, tekisoboka wano mu kiseera kino kye tulimu, kizibu. Naye yagamba nti Katonda agambye nti nkola obwambe, ntandika okubakola ki? Kubanga abantu abalimu abakomole baali basigadde mwaba Yoswa ne Kolebu be bokka baali bakoze eki? N'akola obwambe, n'akomola abasajja. Kitundu ku kusinza. Okuwulira amateeka ga Katonda kitundu kukola ki? Okusinza. Yese omwami Kuteesa. Nga bamaze okutegeera nti olutalo luno lwe balimu baali balwanyi, era nga bamanyi engeri gye balwanamu okuwangula olutalo. Ne baali bamaze okakasa nti olutalo si lwaffe, olutalo lwani? Lwa Mukama. So baalina okukkiriza okuggumiza endagaano yaabwe nani? Ne Mukama Katonda. Kano kaali kabonero okuggumiza endagaano ne Mukama Katonda nga bamaze okukakasa nti olutalo si lwaffe, olutalo lwani? Lwa Mukama. Amaze okubawangulira nate kabatambule naye mu ndagaano eggumidde obulungi. Musumba Kakemba, twogera otuwe ku background y'okukomola kuno, kuba wano tulaba bali muno fo kuwagala ebyambe, okulumba abalabe byambe babiwagala bagenda kukomolebwa. Okukomolebwa kuno ddala gye kwatandikira nga Mukyala Kabiito watugambye kuyina makulu ki
Nsula 12 yalubereberye Katonda asuubiza Ibulayimu famusimu n'ogende nsikyendi kulaga ndikukola bwenti ndikwaza ndikuza erinnya lyo ne muggwe nsiiramu ebiweebwa omukisa. Ibulayimu ng'asirukanga agenda nga Mukama akoma omusula 15 nga gy'akola endagaano ne Ibulayimu ng'akaayana siina mwana Katonda ojja kufuna omwana nze nkusuubiza. N'akola ekyamagero Mukama eky'endagaano gye baakolanga ennaku ezo. Ibulayimu n'akiraba n'akikkiriza n'ayita wakati wa ssaddaaka Mukama. Nsula 16 Ibulayimu ne yeekwatiramu ne mukazi we eyeeyiya ne bazaala omwana mwagali. Wayita emyaka 13 Mukama n'akomawo n'ajja aggumiza endagaano n'agamba Ibulayimu nti muggwe mwe muliva ensigo eweesa ensi yonna omukisa. Mukazi wo Saala kyatamugambanga mu butongole kuno n'amuga nti mu mukazi wo Saala mwe muliva omwana w'obulenzi. Ibulayimu n'aseka n'aga nti tugendere Isimayiri bya Saala biveeko tugendere Isimayiri ekiro Mukama n'agaana. Mukama n'agamba nze nakusuubiza ensi, nze nakusuubiza erinnya, nze nakusuubiza ezzadde, nze ngenda okubituukiriza era ngenda kubituukiriza mu Saala mukazi wo. Bw'amala ebyo n'amugamba nti njagala okomolebwe. Okukomolebwa kuno yali kukakasa ndagaano gye yamuwa mu Nsula 12 nti nze ngenda okukola byonna ebintu 5 bye yogerako byonna yagenda obituukiriza. Yagenda omuwa ezzadde, muzadde mwagenda okuwera ensi yonna omukisa n'ebirala n'ensi ensuubize. Ibulayimu agimenya endagaano eno. Mukama kyava amuwa akabonero ak'okumujjukiza nti mu Saala nga bwe nagamba mwe muliva. Ibulayimu n'abaana be n'abasajja ba Isirayiri bwe baagenda okukunkumula abajjukira nti biri ku Mukama. Bano kaakati abali mu kiseera eky'okutuukiriza ekisuubizo ekyaweebwa Ibulayimu myaka 4 n'omusobyo nga tebannaba kwolekera mulimu gwa kugenda kuwangula n'okugabana ensi eno. Ayagala okubazaayo okumanya tegabadde maanyi gaabwe agatuuse wano, si maanyi gaabwe agajja okuva wano. Nze ntuukiriza n'abagamba babakomole nga Dennis bw'agambye kyali kyakabi okukomolebwa mu maaso g'abalabe ne mubeerako amabwana. Ennaku ezisooka ezo munaala namutyasenga balumba naye nakyo Mukama yakikola ayongere okukakasa nti si mwe mulwana ne munaakomolebwa ne mubeera n'ebibuudu ebitagambika mu maaso g'omulabe oli kijja batuukako. Endagaano y'okukomola abaagikolera mu kiseera kyennyini eky'omu lutalo abakakase n'olutalo luno si mwe mugenda okululwana neze tuvuddemu emabega si mwe muzirwanye nga bwe ennwanyi ziri ate mwenja okuzirwanya. Amiina. Tweyanza Musumba era baatulaze nti n'okukomolebwa kuno kubalaga nti temukyali baddu. Okugibwako kw'ekikuta kino babalaga nti kati temukyali baddu, kati namwe muli balandiroodi. Wano we muli ettaka ngenda kukola ki? Ngenda kulibawa. Mubeeremu n'obwesigwe munze. Naye ng'era twagala twebuuze nti lwaki alinda kati bakomolebwe kati nga bali baamala emyaka 4 mu ddungu. Mwami Ssewankambo twalisuubidde olw'obukulu bw'okukomola tebaalirinze omwana olwayiwezezza ennaku 8
ng'akomolebwa nene balinda ebbanga eryo lyonna ate nga Mukama amanyi obukulu bw'okukomolebwa kuno lwaki tebakikolera eyo mu ddungu Mwami Ssewanka mbolowooza otya? Ndowooza oba oli awo yali nteekateeka ya Mukama basobole okukikola nga n'ebirala byonna byabakoledde babirabyeko babikutteko nti asobole okubajjukiza ekisuubizo endagaano n'ebigirimu nga nabo ebimu babikutteko babirabyeko. Ekyokubiri nze ndowooza olw'okuba twali mu lugendo twali mu ddungu obudde bw'okukomola ate tulinde abaana basooke bawone tweyongereyo mu lugendo nabo ndowooza bwali tebuliiwo. Tweyanziza nnyo. Njagala nzire ewa Mukadde Kiwanuka. Wano omuwandiisi yabagereesa akabuuzo ke nayagadde obulungi nga kagamba nti lowooza ku biseera by'olagajjalidde okufuna akadde ne Katonda olw'ensonga ezisinga obukulu. Abantu bano kino baalina okukirowooza tebakikola tebakirowooza newankubadde nga endagaano yaliwo ng'abaana ba Isirayiri nga kiragajjali kiri awo tekikola naki kiringa ekitakola makulu. Ne mu kiseera kino tulina ebintu bye tulagajjalira nga tulabanga ebitakola makulu. Naye Katonda bw'agamba ensonga yagituukiriza. Katonda waffe takyukakyuka kyayogedde kibe ekyo. Tweyanziza era njagala kudde wa Musumba Kakembo. Mukomolebwa kuno yadde kwali ekisitaano Katonda yali ayagala kiki kye yali ayagala bakomolere ddala. Bitudde ku Ibrahim. Yesewa. Ibrahim muloza yafuna kimu kukomolwa kuno. Ekiwundu kino bwe kyamuluma. Nekiwona n'afuna enkovu. Kiki ddala kyeyalowoozangako omusaawa eyo? Nsomaze okukomala kuno nakitunulidde ng'ekikolwa n'ekyobuwulize kuba Ibrahimu bw'alagirwa teyalonzalonza. Nekiŋŋamba kyakola ki ku bulamu bwe? Kikyakola ku bulamu bwe? Kunyweza enkolagana ye ne Katonda we. Nakola bubi okugenda mu byagali. Nagondera mukazi wange ne sigondera Katonda. Ofuze yajjukiranga. Kyeyakola. Eyaŋŋamba kyategeeza kye kino. Era nja kukirinda. Yasuubiza ajja kituukiriza. Okukomala kuno kuyinza okuba n'emigaso egiri scientific gy'obulamu giyinza okuba naye nga Ibrahim si kye yalowoozangako mponye cervical cancer mponye bino nedda. Ibrahim yalowoozangako n'olwekyo n'okuva ku lubereberye okukomala kwali kwa mutima. Kyetuva tulaba mu ndagaano enkadde ng'era agamba nti mukomolenga emitima gyammwe. Kifaananako n'ebirala nga okubatiza. Okubatiza kabonero akalaga enkolagana yaffe ne Katonda. Naye kyangu okubatizibwa n'otuba nankolagana eyo. Mbatizibwa kungulu. Buuze. Bekirina okukomola kulina bwe kwatuuka. Nekifuuka kya tweyanziza nnyo Musumba otulaze nti okukomolebwa kuno ng'era bwe twajja tuyiga nti bwe bagamba nga mwetukuze si kwetukuza nti kwoza ngoye kyokka kunaaba n'onyirira ng'agamba so mutima guno guteeketeeke. N'okukomolebwa kuno yadde kwali ekisitaano naye nga kyabeesinzeeko kusinziira mu byawandiikibwa bye baatuwadde mu ndagaano enkadde nga Yeremiya 4:4 nti mukomolebwe emitima gino. Fokasi ya Mukama yali atagetinze mitima gino. Era ne mu ndagaano empya Baluumi 2:29 era naye Pawulo kyayogerako nti kukomolebwa mitima ye yali target. Naye nga bwe tulabe nti okukomolebwa kuno kwali kusonga ku Yesu Kristo. Yesu Kristo bwe yajja ne kutuukirizibwa. Kati ffe leero tulina okubatiza nga Musumba w'agambye. Naye era kyangu okubatizibwa n'obugamu buwuzi naye ng'omutima tegukoze eki tegubatiziddwa. N'otoba
n'otuba butobi nga mwami Kuteesa wagambye naye ng'emitima tegikoze eki so buli Katonda kyeyabawa tageti yakyo yali yaki ya mutima kyebulaba yagamba ndi batondamu emitima emijja n'amateeka gano gaali ga mutima tegaali ga kukwata mekaniko totanga leero sisse tageti yalinga yaki ya mutima tukitwale nti kati bamaze okuwona ebiwundu twalisuubidde baalirumbiddewo kati ebiwundu kebikoze eki kati ate abawa kirala naye ng'ate mu ntegeerayo obuntu olabira ddala nga nakyo tekikola kuba bali mu war zone omuli abalabe kyabadde mu Joshua Sura 5 onyo 10 kye kyabadde ku Mande kye baayise okuyitako abaana ba Isirayiri ne basula mu Girugaali ne bali okuyitako ku lunaku olw'14 olw'omwezi olw'eggulo mu lusenyi olwa Yeriko. balina mu lusenyi abalabe babalengerera balabe tugeze bo bali mu kweteekateeka bano bali mu kujaguza kulya kusinza bali mu mbaga mu buntu ng'olaba tekikola ki naye ng'ate mu mazima bali ku lutalo eri abalabe beeswanta eno enwana yaabwe bino ebyokulwanyisa byabwe kuno okusembera bwe muli bomu zaabwe nabo bali ku lutalo bya Katonda bannange tunnyonnyola okuyitako kuno kulina makulu ki Mwami Sewakamu ne Mukyala Kabiito okuyitako kuno kulina makulu ki bwe baanayo strategy Katonda gy'abawadde mu lutalo gye twatandikira mu lesson ewedde nga tuyiga ku kuva okuyitako kuno kwajja gye bali nga banaatera okusimbula okuva e Misiri era nga kabonero akaali kalaga nti Mukama Katonda yagenda okubanunula okuva mu bunyago ne mu slavery mu Misiri era nekikolebwa bwe kityo okubalaga nti byonna temusobodde Katonda buno mubadde musinza bonna mbukubye okubalaga nti nzaali n'obuyinza nzaasobola okubanunula era n'akikola kakano ne wano ayagala obategeeza nti tuli ku mbaga eno okubajjukiza nti endagaano yange nga bwe nagisuubiza emyaka 4 emabega ndi mugituukiriza era ngenda gituukiriza to the full completion okugimaliriza n'olw'ensonga eyo mumanye mukkirize nti nze Katonda abanunula. Kyoyanziza ssebo kyoyanza nnyo okwongereza ku kya Brian nti okuyitako kuno kaali kabonero ka bununuzi. Mu biseera bya Musa baali banunuliddwa kituufu baali tebannasimbula kigere kuva Misiri naye ku byali birabwako yali ssaawa ya kusibamu byabwe naye ng'olugendo balina ddutandika na kusinza nga banunuliddwa okuva mu busibe bava e Misiri batambula okugenda mu nsi ensuubize. Essaawa zino bano baazaalibwa mu lugendo naye nabo banunuliddwa kubanga basomose eddungu batuuse batandise okufuna obutuuze mu nsi empya. Eri ffe okuyitako kuno kusonga ku mulokozi eyatufiirira kubanga mwali mu kuyitako mwalimu okusala endiga oba embuzi etaliiko bulemu etuukiridde nga ye Yesu Kristo eyeewaayo ku lwaffe abali ku mulembe guno. Amiina. Era nga naffe agenda kutuwa okuyitako atugye mu nsi eno atwale mu nsi gye yasuubiza. Amiina. Teri kufa teri kulwala. Musonga nga Mwami Kiwanu Katanajja bwe baasala endiga eno omusaayi bagusiga ku mifuubeeto lwaki ekyo nakyo kitunnyonnyole mu Musumba lwaki tebaasiiga busiizi walala oba ku ddinisa n'okwesiiga ku kyenyo Abamisiri yese balina endowooza eyagala okufaananako n'ey'Abayisirayiri nti eriyo obulamu oluvannyuma lw'okufa naye nga buno obulamu obw'oku nsi kuno tebabwesiga bamanyi nti tebaliiwo bajja kufa naye ekintu ekyabanywezanga baakiragiranga mu nzimba gye bazimbangamu ebizimbe byabwe. Ennyumba bazimbanga za mayinja abalina ku ssente ng'ejjinja nga kabonero kakubeera mulamu mu mirembe gyonna.
Nino bugatako n'ekyuma ngo yenaye ne ku kyuma n'oteekamu. Abatalina ssente bazimbisanga amatafaali akabonero akalaga nti baakufa. Naye ki okubataasa ng'emyango bakola gya mayinja nga baddira amannya ag'abantu abali mu nnyumba eno gonna nga bagawandiika ku mayinja kuli nga bafuna obukakafu nti oyo ne bw'anaafa agenda kusigala nga mulamu mu ngeri emu oba endala. Nakyo nga kiringa Katonda. Mukama n'ajja n'agamba Musa nti njagala omusaayi ogusiige ku mifuubeeto okuli amannya gali. Kubanga n'Abayisirayiri bano baali bakopye nga nabo batandise okuzimba ennyumba ez'amatafaali ne beerako amayinja n'amannya gaabwe. Amannya gaabwe gagenda kulokolebwa omusaayi. Omusaayi guno guwandiisa mu kitabo eky'obulamu obutaggwaawo. Okuyitako tukutunulira engeri gyekyakolamu nti Abamisiri abataasigako musaayi okukkiriza kwabwe tekwabanunula, Katonda kaabwe tekabalokola. Omwana omubereberye yafa, ataafa ke yaliko omusaayi. Okuyitako kaali kabonero kakulu nnyo mu Misiri kubanga kaabanunula. Olwaleero okuyitako kwe tulina kwe kusembera ku mmeeza ya Mukama waffe. Lwaki? Bwe tusoma Yokaana essuula 1:28 agamba nti olunaku olwokubiri n'alaba Yesu ng'ajja gy'ali n'agamba nti laba omwana gw'endiga ogwa Katonda ajjawo ebibi by'ensi. Endiga eyassalwa luli eri Abamisiri kitegeerekeka yali esonga ku Yesu. Olwali tetukyetaaga kuwaayo sadaaka za ndiga na mbuzi kubanga Mukama waffe ye sadaaka ennamu gye tuli. Kyava agamba nti sigenda kuddamu kugunywako wano ng'ali n'abayigirizwa be. Mpozi mu bwakabaka obwawa obw'omu ggulu tugenda kununulibwa okuyita mu musaayi ogw'omuwendo ogwa Yesu Kristo. Baali baanunulibwa kuyita mu musaayi gwaki? Gwa ndiga. Neffe tununulibwa kuyita mu musaayi gwa Yesu Kristo Mukama waffe. Tweyanziza nnyo mukadde, tulabe nti yadde bali mu wozooni basinza. Okusinza ekisooka tukulabye okuyita mu kukomolebwa kusinza nga mu buntu tekikola makulu okuba n'ebiwundu ebyo ng'ate muli mu lutalo mu wozooni. Ekyokubiri kyetuva okuyigako wano okuyitako. Naffe mu mbeera zaffe za bulijjo tulina amalwaniro gaffe, wozooni zaffe, amabanja, ebizibu mu famire, endwadde. Mukyala Kabiito, lwaki ffe kitukalubirira okusinza nga tufunye ebizibu opapala nodde eri? Lwaki ffe kitukalubirira? Lwaki tetukoppa bano? Nandisuubidde nti ebizibu byandigidde kyalibadde ekituufu okusinza, naye ffe si kye tukola. Lwaki? Kituufu nti mu lutwalo we twandibadde twettanira okusinza, naye oluusi ebimu ku bitulemesa okusinza naddala mu kiseera ekyo ekyakazigizigi. Bani abanneetoolodde ekiseera ekyo? Omwana abuze abakuli okumpi, gwe weesalire ku magezi, mwe muli ku bya Katonda. Awo naasinza ntya? So nga ate oli bwe mutegeeza yagaba abaana. So influence y'abatulinaanyi esobola okunneerabiza okusinza mu ssaawa ey'akazigizigi. Wamese wa Nkambo. Wabala nnyo Mukyala Kabiito. Ekirala kye twalabye endooza ne mu Baluumi tujja kisangamu nti obuzaalirwana bwaffe bwa kibi. Tuzaaliddwa mu kibi era ebintu ebitusuubirwamu bya kibi. Nti ogenda okwesanga nga olaba nga okununulibwa oba okwejja mu kizibu ky'olimu olina kubaako kye weekoleddewo. Jo nabadde mu katale nga ntambula n'okugulu kwange nkusibye, oli n'agamba nti ate wabadde kino? Mugamba munaye okugulu kwakoze ki? Kwafunyemu obuvune. Obadde osamba mupiira, wabadde okola ki? Mugamba nedda, okugulu kwatandise kunnuma bulumi.
n'engende abasawo bakebedde temuli. Omukyala kwe yavudde aŋŋamba nti sebo wanditandise okweyiiya. Otyo. Yayogambye bw'atyo yagambye nti sebo wanditandise okweyiiya kubanga ebyo by'oyogedde nze mbirabyemu ebintu wandyeyiiyiza. So mu ngeri gye tulimu nti waliwo we tutuukira nga ffe tulowooza tulina okubaako bye tufubako n'engeri gye tulina obbikolamu nga yakwefubako. Waliwo n'eŋŋombe ga Mukama ayamba abeeyamba kuba tosoose kuweerwanako tajja kukuyamba. So ne tubanga ebyo bye tutambuliramu bulijjo ne weesanga nga ekiseera kya kazigizigi kya kusinza owandibadde osinza naye n'ogaa kansooke empalappalanye ndabe wano bwenkola bwenti ne bwenti neneewola nenzijano wano ekizibu nga nkijjeewo ogenda okuyitayo nga tebisoboka. Musumba Kakembo. Mutuufu. Naye obuzaaliranwa buno bwoyogeddeko Barumi 87 aga nti obuzaaliranwa waffe nekyaffe tusomere butuufu. Kubanga okulowooza kw'omubiri bwe bulabe eri Katonda, kubanga tekufugibwa mateeka ga Katonda, kubanga n'okuyinza tegakuyinza. Ekibi kino ekiri mu bulamu bwange kikyawa Katonda. Katonda mulabe, buli lwagezaako okuyingira atuule ku katebe k'omutima gwange, obuzaaliranwa bwange tebukyagala, bupalapalanya biraba ebizibu. N'ekyokubiri, ne sitaani yennyini tayagala tusinze. Ajja kutulemesa okusinza awaka. Okusinza kwa famire kulungi nnyo naye ne bwoba obwomu ng'oyagala okusinza obwomu nakyo akirwanyisa nozitawulirwa wakatandika okusabako essimu zivuze ate eryakwetaaga eno ate yanguwa Yattaka biki? Twetaaga obumalirivu ku nsonga y'okusinza, okusalirawo ddala. N'osalawo noga nti I am going to do this. Mukama Katonda ambeera. Tweyanziza nnyo Musumba. Bamaze okuwangula Yeriko, bamaze okuwangula Ai. Twalesuubidde tebaalizikiza n'obubugo bulinaanya awo. Baaligenze babukuba. Naye tulaba mu Joshua Essula 8 onyiri olwasatu n'olwasatu mu olumu. Ate bapoozingamu Mukama ayina ekirala ky'abagamba. Twagala tukirabe nakyo mu lutalo kikola oba tekikola. Awo Yoswa n'alyoka azimbira Mukama ekyoto, Katonda wa Isirayiri, ku lusozi Ebali, nga Musa omuweereza wa Mukama bwe balagira abaana ba Isirayiri, nga bwe kyawandiikibwa mu kitabu eky'amateeka ga Musa, ekyoto eky'amayinja amalamba omuntu gatassaako kyuma kyonna, ne bakiweerako ebiweebwayo ebyokebwa eri Mukama, ne bamuleetera ebiweebwayo olw'emirembe. Tuesday yatugambye ebyoto ebyekweza obujja. Ebyoto ndoza kiri mu plural. Tulabawo ekyoto ekisooka eky'amayinja Joshua kyazimba, ne bazimba n'ekyoto kirala ekyokubiri ekya biweebwayo ebyokebwa. Ebyoto bino makulu ki bwe tuba tuli mu lutalo? Bisonga ku ki? Mukyala Kabito. Nti ebyoto bino ekimu kyaliko amateeka, bakiwandikako amateeka, ekyoto kye bazimba eky'amayinja. N'ekirala ekyoto ekyebiwaayo ebyokebwa kyali kirooto ekiraga okununulibwa kwabwe okuyita mu ssaddaaka eno oba ekiraga ekisa. So byali bikolwa bya kusinza nga bajjukira oyo omutonzi waabwe abayisizza mubiri byonna, nga kabonero nti n'ebijja mu maaso nabyo biri mu kontrol ye.
okugeza bwe twasomako mu 7:8 ebyabaawo ku ai tebasooka kwebuuza ku Mukama ebintu ne bitatambula bulungi. So mu byoto bino weewaawo bajjukiza amateeka n'ekisa Katonda kyazza abakolera mwalimu n'ekikolwa eky'okwebaza olw'obuwanguzi Mukama bw'abatuusizzaako ate n'okwenenya oba okwetonda eri Mukama olw'ebyo bye baali bamusobezza. Webala nnyo mukyaka beeto nze ndabamu ne mu kyamateeka olwokubiri ssula eya 27 okulwa ku 2 olwokubiri paka ku 10 nga Mukama Katonda ayogera ne Musa ng'amugamba nti balituuka eyo beetaaga okukola okuzimba bino ebyoto. Akabonero akabajjukiza nti endagaano eno Mukama ngituukirizza era kaakano mwe abaliwo kaakati mwe abaligirimu. Basobole okujjukira nti Katonda nga bwe yasuubiza atuukirizza. Naffe twekebere ku ebyo bye tweyama okutuukiriza tulina kye tutuuseeku. Nsomba mwami Kuteesa. Nze bino byonna ebijja bibaawo ku baana ba Isirayiri ng'ate bali mu lutalo biina kye bitandise okubikkula gyendi. Tinaffe mu bulamu bwaffe tulina oba ngambe tulina endagaano ze tuyingiramu ne Katonda waffe nga tukyali mu mbeera ey'okunyigiriza obulamu. Tubeeko we tukola tutya we tutuuka. Ekyamazima Katonda n'alwana entalo zo era n'obaako w'otuuka. Bw'omala okutuuka ng'olingiza awantu awateefuteefu obulungi mu mbeera ennungi wali oyagala ekyamazima n'akafaananyi ke wali okuba nga wakayitamu nadda si byebyo bye wali obala ne weerabira okukola Katonda kyakola ki kyakusuubi kiba kye wamusuubizanga ggwe oba enteekateeka ya Katonda n'ogiviirako ddala ng'otunuulira buno obulamu bw'otuuseemu nga bwe bw'omuwendo. Abaana ba Isirayiri singa baatunuulira nti kaakati we tutuuse tulina kulwana kuwamba bibuga byonna nga bo tebandisobodde. Naye bino byonna bitulaga nti kubyamu akafaananyi nga muli mu lutalo ate gw'ogenze ku lusozi okuma kyoto kitegeeza n'omulaba n'owegindi agenda kukola atya kukulaba nti oli awo tebikwatagana. Ne tulaba nti bo baali ku Katonda waabwe eri Katonda nga ye akola mulimu. Gw'okola ki? Gwe nze nkola ki bwe mba mmaze okulaba ku buwanguzi? Ebalisa gumiza kagumize Kuteesa buteerabira n'entambulira ku Katonda waabwe. Obuguumirira n'omutendereza n'osinza n'oyimba n'oba obujulizi n'oba okwebaza n'okola otya kyankoledde. Era ssebo nange bwe naadde nga ntunuulira nalabye ne neewuunya ekisa kya Katonda nti ebyoto ebyogerwako banja kubanja ani Katonda kubanga Katonda yali yabasuubiza dda. Musa yabagamba mu ssula ye11 ey'ekyamateeka olunyiriri lwa 26 laba leero nteeka mu maaso gammwe omukisa n'okukolimirwa. Omukisa bwe munaawuliranga ebiragiro bya Mukama Katonda wammwe bye mbalagira leero, n'okukolimirwa bwe mutaawulirenga biragiro bya Mukama Katonda wammwe naye mukyama okuva mu kkubo lye. Mbalagira leero okugobereranga obutagobereranga ba Katonda abalala. Kwegamba ekitegeeza nti bamaze okusinza eri gye tulabye nga bawaddeyo sadaaka. Kakati ate bateekwa okukola ebyoto babeere n'essanyu n'ani ne Katonda waabwe bamubanja okutuukiriza emikisa gye yakola ki gye yabasuubiza. Olwaleero ebyoto bye biriwa sebo gwe mbuuza. Musuba kasoka amalirize submission yawo tutuuke ku byoto ebyo bye tulina olwaleero. Lesoni. Yes sir. Mu commentary yatwadeko ebyokulabirako.
buli famire eba n'ebyoto ebyayo oba ebyoto ebyokusinza okusinza eggulu naye kuteesa submission gye yawadde nti Katonda kyegenderera mu kuteekawo ebyoto bino mu kusembera mu kukomola kujjukiza bali baali mu ntalo naffe tuli mu ntalo nezaffe yazirwana nga bwe yalwana ziri awangula nezaffe azisobola aziwangula condition kikwawangulira gwe ng'omwesize ng'aweereddwa omukisa nteera mulesoni wano yawaddewo ebyokulabirako simanyi oba mulesoni eno ebyo byabaddemu application lesoni y'Oluganda mulimu application yaleese ebintu 5 ekisooka kuwonga baana eyinza okubeera olutaali ey'okujjukiza omwana ono bw'omala okumuwonga okuwonga si okujja okumuzimba n'okumuteekamu empisa olina kumukwata ng'omuwonge ye yamukuwa kikujjukizenga baptism abantu bangi bajjukira nnyo baptism kuteesa eyiyo gijjukira bena batizibwa bw'ogijjukire kukola ki ekikola ki nzijukiramu ebiseera ebyo bwe nabatirizibwa ekyamazima nga mwoyo nga ne bwe bagamba nti enkya tugenda oba leero kugenda mu ggulu nga nze njagala okukulembera Mukama ayagala ekyoto ekyo kisigalewo nga kyaka fena nze bwe nakyuka Makerere kiwuunya ne bateekawo puroguramu ey'okuwonga ekintu eri Katonda nire nemponga enkoko yange nebibika amagi nengatunda mu siringi 4 sente 6 nzita nenzikuwasa omukadde mugerwa olunaku lwe bagamba nti bannange twateekawo puroguramu y'okuwonga bameka abakikolako nalowooza nti ekkanisa yona egenda kuwanika mikono nempanika nnyo eno kukyuka otuneno nga teriga nozaayo nenguzaayo bwetufuluma ebweru mugero nebasinkana n'omukyalo omukukuti benyo mu kkanisa eyo namuga nti akavubuka kano kalabye keekokka akawaayo ekirabo ekyokuwonga eri Mukama omukyala nati obambi akyalina okwagala kwe okwasooka wangi tumulinde bwe bagamba akyalina okwagala kwe okwasooka ako kankuumidde emyaka egisukka mu 5 kati amiina buli lwekajukira nga nti sijja kutuukiriza kikamukyalo oli ekyokusatu yali kusembera Mukama waffe ekiteekawo nti buli lwe munaakikolanga nzijjukira embaga naye alutaali bebitabuka bujjukira bwe mwalayira bujjukira bwe mwakumba time to renew abamu bajja ku mbaga zino ne bawuliriza ebyogerwa abamu si bonna bavaawo nga baga nti waika tugenda kutulongooza memory bano bataddewo n'okuziika fero n'ebirala bingi mulesoni erimu zetwasomyeko mwabaddemu neya journals okuwandiika
tweyanziza nnyo Musumba. Tulaba nti olwasatu mu ebbiri nga bwe batugambye gawandiikibwa ku mayinja ku Wednesday nti tebabibasomera busomezi kyokka n'okuwandiika nga bwe tugambye tuleme kwerabira. Mateeka gano nago ne gakola ki ne gawandiikibwa ne babibasomera babitegeere kubanga ayagala kuzimba nkolagana. Ne batugamba ne basoma ebigambo ebyawandiikibwa Musa byonna oba kuva ku Genesis oba ne Yobu yalimu paka ku Deuteronomy byonna nga bakola ki babibasomera babitegeere. Nga bwe tugambye nti olw'okuba Mukama Katonda amanyi omwana w'omuntu yadde babasomedde kuba zaali ensozi bbiri Ebali ne Gerizimu. Ebika babyawuddemu emirundi ebiri. Ebika 6 biri ku Ebali, ebirala biri ku Gerizimu. Eno Gerizimu basomerayo blessings. Bwe munaakuuma endagaano mujja funa kino. Nebali ne bagamba bwe mutaakuuma endagaano nga basoma ebikolimo. Naye yadde kiri bwe ekyo Katonda amanyi omwana w'omuntu nti era ajja kukola ki? Ajja kubyerabira. Bwe batugambye ku Lwokuna nti okwegomba okubeerawo kwe Mukama asala amagezi nti baba bali awo bali mu kugaba nti kika Yuda mugenda beera wano, ekika kino mugenda beera wano. Bwe batuuka wakati Joshua apozingamu n'abagamba musoke mulindeko ne Katonda tumuwe wayina okubeera wakati muffe. Nga Katonda kikyagenderedde abantu bano bafune fear sene ey'okutya nti fear ey'okumanya nti waali. Bw'omanya nti waali obutukuvu bwe buli kibasobozesa okugondera Mukama Katonda ono abawadde endagaano. Era bwe batuwadde essula ey'okumin'omunaana mu Joshua olunyinyi olusooka tusooke tusomewo ku mukadde 18 olusooka. Agamba nti n'ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne bakuŋŋaanira mu Siiro ne basimba eyo weema ey'okusinkanirangamu ensi n'egyemulukukira mu maaso gaabwe. Ne basimba weema ey'okusinkanirangamu sanctuary. Tulaba nti yava mu ndagaano yava mu Kuva essula ya 25 nti munkolera awatukuvu nange ntuule wakati mu mmwe. Ekitegeeza yalinga wakati mu bo era bwe yajjanga ekitiibwa kye bwe kyajjanga baakola ki baamulaba. Nenjagala okubuuza mukyala Kabiito bwe baakirabanga kyabakolako ki mu bulamu bwabwe bwa bulijjo? Kiina kye kyabakolako okubanga bwanakuba omunene omugulumivu atalina na katebe waasobola kutuula ne n'abagamba munkolera watukuvu nzije mbeere wamu nammwe. Mukyala Kabiito nayanza nnyo ssebo nti kyekyabakolangako kuba bwe yajjanga ekitiibwa kye kyajjulanga oweema ey'okusinkanirangamu era buli omu n'amanya nti akoze eki nti azze. Kyekyabakolangako yabanga ssaawa yakuzza bujja mitima gyabwe batambule nga bw'ayagala kubanga wali emabegako wetulabye nti babasomera ebikolimo ebinaava mu kujeema n'emikisa eginaava mu kugonda. So kati ayagala okwetwalira ku mikisa nga kimukakatako okutambula ng'omukulu bw'ayagala bakole ki batambule. N'atabiriiko naye ng'alinda olulwe olunaatuuka olw'ebikolimo bye okumuyiikira. So kyabakyusanga okwongera okubazza obujja ne beenywereza ku Mukama n'okwongera okutambulira ku ntegeka ge n'ebiragiro bye. Okay. Mpuliddemukko n'ekibuuzo. Kasooke tuddemu ekibuuzo kya muganda waffe. Abuuzizza Kristo yakomolebwa. Kristo yakomolebwa ajja kubikula ekitabo kya Luka essula ya 2 olunyiriro lwa 21. Wagamba nti awo ennaku 8 bwe zaatuuka ez'okukomolerwamu n'atuumibwa erinnya lye Yesu liri eryayogerwa malayika nga tannaba kuba mu lubuto. Yesu Kristo yali wa kuyiwa musaayi ku lwange ne ku lulwo n'olw'ensi yonna. Teyalina kuyiwa musaayi mirundi emeka? Ebiri. Yatuumibwa butuumi bwa liki? Linnya. Katugende mu maaso. Wetusembedde wali tuli ku watukuvu nti twabadde tulowooza nti bwe baabiraba biina kye byabakolako. Ne tulaba nti kyekyali ekigendererwa kya Mukama Katonda. Ne tulaba nti abamu ku batono kyabakolako abalala ne kitabakolako. Kati ffe leero abatalina kifo kiri ekitukuvu
ekiri physical tukakasa tutya nti bwana kuwa naffe Musumba ndiwo tukakasa tutya nti naffe ali wamu naffe mubali yajjanga ne balaba nti ave era nga bw'obuuza omwana omuto nti where is God akusongera wali awatukuvu kuba alaba omukka ekitiibwa kye kati ffe tulabira ku kifa ab'omulembe guno nti kituufu bwana kuwa waali kansooke bamuse wankanvu webale nnyo nze kangezeeko bwe nti Katonda waffe mukulu munene mugazi n'ekifo kino kye bamuteekerawo yali tasobola kukijjaamu oba ngamba nti munene nnyo nti okuba nti osobola okukola ki omutuusa mu kifo kimu bw'oti nogaa nti omutuuzizaawo naye kiki kyendabawo nti olw'okuba baalina endowooza gye bajja naye Misiri nti Katonda gundi akayumba ke kaakali Katonda gundi akayumba ke kaakali n'ayagala akke atuulire ddala mu ndowooza eyo basobole okuva mu kubuli bajje ku ye basobole okumusinza nga bwe yandisuubidde. Leero nga nkozesa ekyokulabirako ekyo nti nange leero nina ebintu bye ntunuulira nti singa ntuuka ku kino Mukama n'annyamba ne ntuuka ku kino nja kusinza naye n'alaba nti endowooza etuuse wano n'akituukiriza ekyakabi oluusi tetutera kuddayo kujjukira kyavudde atugamba nti atuteerawo ebyokujjukiza bino olutaalizwe tujjukirwa okujjukirako tusobole okujjukira byatukoledde kubanga akola bingi nnyo naye tulina ffe endowooza zaffe wetumulabira nti singa nkolera bw'ati nangawo Musumba sebo mu Yokaana esebo essuula ey'okuna yesebo Katonda agamba omukazi wa Musamaliya yesebo olunyiriri lumbuze yesebo alaba abisome mangu ntiraba ekiseera kituuse abasinza Katonda mwe musinza kye mutamanyi ffe tusinza kye tumanyi kubanga obulokozi buva eri Bayudaaya naye ekiseera kijja era kituuse abasinza amazima lwe banasinzizanga kitaffe mu mwoyo n'amazima kubanga kitaffe anoonya abalinga abo okubeera ab'okumusinzanga ffe tetulina kifo kiri fiziko naye Pawulo yatugamba nti emitima gyaffe yeekaalu omwoyo mwatuula kitaffe mwatuula n'omwana mwatuula omulimu gwaffe gwakubawa akatebe n'okuliikirira emitima gyaffe n'ekigambo ekyo kyennyini olw'okukkiriza netubaggulirawo ne beefuga obulamu bwaffe omulimu gutambula tubala ebibala bingi bwe batali tetulina kyetusobola kukola balina omukisa abakkiriza nga tebalaba ekifo kiri ffe tukkiriza n'amaaso ag'omutima seboneka tukongereko nti amateeka bali baatunulanga butunuzi ku mayinja ne babiteeka awo naye olwaleero gawandiikiddwa munda mu ki muffe kati ekijjukizo kiri munda mu ki muffe tugaana bugaanyi oba ne tukkiriza erinnya lyo ddungi erituwa obulamu taata weebale nnyo weebali ddala kubanga tokoowa tuyigiriza yongera okunyweza ebiyigiddwa mu bulamu bwaffe tuteeketeeka olw'obwakabaka bwo tunywereze mu ggwe mwoyo mutukuvu kaatuyigirizenga bulijjo era tuŋŋamyenga mu bigambo bye bitukuvu biteeketeeke bulungi obulamu bwaffe olw'okusikira obulamu obw'emirembe n'emirembe jangu obeere naffe bwe tunaafulumanga bwe tunaayingiranga tunywezebwe mu kigambo kyo n'okukirawo kuba tusabye n'okwegayirira okuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe era Mukama waffe. Amen.